Kapteni Mike Mukula leka kulimba nsi tewaliwe yawadde mwana w'obutwa. Nchiddamu. Kapteni Mike Mukula leka kulimba nsi tewaliwe yawadde mwana w'obutwa. Okujjako ng'obutwa yabuliiridde ku nsi za muliraano kubanga mu Uganda temuliimu butwa. Okutukakasa nti omwana we yalidde obutwa sooka otumenyere ku bantu abafudde obutwa then tujja kukkiriza nti n'owuwo yafudde butwa. Omwana we oli mu kumunoonyeza kafo kaabwa MP kyova osazeewooza nnyo sympathy card. Gwe wennyini watugamba nti Uganda eri safe wansi w'obukulembeze bwa Museveni. Era bwe muzunga eyo mugenda mukunga abantu ba protecting the gains nga bakuumirawo Museveni mu buyinza gwe gain eyiyo nga yabadde ekulemye okukuuma. Bameka betulaze ensi nti bafudde butwa ne mugamba nti twenoonyeza byaffe. Bameka abafudde obutwa ne muvuvuba nga mwe muli n'omuntu ava mu region Jova Serena Nebanda aliyo luwakikkirizaako nti yafa butwa. Bw'aba Serena Nebanda aliyo lumwagamba nti yafa biragalalagala omwana we yabadde anywedde ebiragalalagala. Kaputeni Mike Mukula ajja mwana wo ku biragalalagala teri yamuwadde butwa. Serena Nebanda yafa biragalalagala ate ekyamunyoola ne kimutta tulaba kye kinyoola omwana wo. Dusa omwana wo mu lihabu bamujjanjaba ebiragalalagala nga tannafa. Uganda nsi eri safe era kyemuva mukunga abantu basigale nga balonda gavumenti ya NRM. Omwana wange Itongwa bwe mba nnina kulonda Museveni okusobola yo okufuna future n'okusigala nga ali safe. Ongamba otya nti ali mu gavumenti ya NRM ng'atuula na ku Seeke ti omwana we baamuwadde obutwa yabuliiridde Kenya. Oba naawe oyagala vumaganya gavumenti. Ezo sympathy card ez'okunoonya obululu. Abantu we bavaayo nti gundi baamuwadde butwa nti bavumaganya gavumenti. Abantu we bavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe nti bannakigwanyizi bavumaganya gavumenti. Naawe essaawa eno tukkirize nti oli muvumaganya gavumenti omwana wa Kapteni Mike Mukula teri ayinza muyimiriramu. Era ewaba asobola okuyimirira mwana wa Kapteni Mike Mukula. Mwana wani oyo anaaba sefu mu Uganda ng'owa Kapteni Mike Mukula tali. Gains chezo z'otugamba protecting ezisinga obulamu bw'omwana wo nga gwe gain ye enkulu bulamu bwa mwana wo bukulemye protectinga. Baamuwadde obutwa mutamiivu anywa ebiragalalagala akozesa ebiragalalagala. Mike Mukula mutabani wo just akozesa ebiragalalagala mugamba ave ku biragalalagala teri yamuwadde butwa. Bwe tufiirwa bawa Mary mbu biragalalagala. Bwe twafiirwa Serena Nebanda mbu biragalalagala. Otukakasa otya nti owuwo ye baamuwadde butwa nga ate bo baali babiragalalagala. Bwe tukulaga omuntu alina kyafudde oba alina kyalwadde tubeera tukuwa security alert nti eggwanga lyatabanguka ne buno obukulembeze obuliwo tebukyasobola kukuuma bantu wabula buli we tubyogerako nga mutufutyanga buli we tubyogerako nga mutuvuvuba ate wayita akaseera katono nti omwana wange bamuwadde obutwa nga abunywereddewo nga yabunywereddewo omwana wo mpozi nga yabujje ku muliraano ne mu ggwanga Uganda tebenkevu nnyo litukuvu temusobola kubeera mu butwa. Eggwanga Uganda temusobola kubeera mu butwa. Era n'abantu abafiira mu ggwanga Uganda babeera bafiiridde ku nteekateeka za Mungu. Abakyala abafa nga bazaala ziba nteekateeka za Mungu. Abantu abafiira ku nguudo enfunda ziba nteekateeka za Mungu. Abaana abafiira mu malwaliro ziba nteekateeka za Mungu. Be bakuba amasasi mu Uganda ziba nteekateeka za Mungu. Kubanga mu Uganda ndowooza ge gamu ku mawanga agakyasinze okufiirwa abantu mu Africa kadde ne batukakasa nti zibeera nteekateeka za Mungu. Lwaki kuwo si za Mungu? Kapteni Mike Mukula lwaki ku mwana wo zo si nteekateeka za Mungu? Lwaki omwana wo butwa nga ku Serena Nebanda byali biragalalagala? Lwaki yo owuwo butwa? Owuwo naawe olina okumutwala mu lihabu gye baba bamujjanjabira birabika biragalalagala. Omwana wo alabika akozesa ebikuba bingi nnyo kyova olaba nti olubuto lwenyodde. Nga Serena Nebanda bwe mwagamba nti yalina boyfriend gwe baayitanga Kalungi ng'amusombera ebiragalalagala paka omutima lwe gwesiba n'afa. Ne mutabani we akozesa ebiragalalagala era naye omutima gujja kwesiba afe. Si butwa.
obwo si butwa omwana we abaali badde abalabe be baali badde b'opposition gyaliira ng'era abalabe ba mwana bwa Bukenya bwe baali ab'opposition ng'era abaali abalabe b'omwana wa Captain Francis Babu we baali aba opposition ng'era abalabe ba mwana wa Katumba Amala bwe baali aba opposition ale gwe yagala tukakasa nti abalabe b'omwana wo bali munda nga watulagadda nti gavumenti tetta kuba bonna be tukusongeddeko abafudde biragalalagala bonna be tukusongeddeko abakunya obulabe abo b'opposition bazannya buzannyo bwabwe opposition yeebulizaawo abantu osobole okuzannya ebyobufuzi byayo opposition yeewambira abantu osobole okuzannya ebyobufuzi byayo otukakasa otya nti okulwala kw'omwana wo si kuzannya byabufuzi kubanga nzo nkakasa nti mba seefu nnyo wansi w'obukulembeze bwa Museveni awo about omwana wo nze gwogamba okuprotectinga gains ekyobugagga kyennina ye peeni eno yokka n'engoye zembeera nnyambadde gains kyezo zemprotectinga gwe bw'aba ayina ebyobugagga oyina n'abaana abali successful abatuuse n'okuyingira paalamenti olemereddwa okubakuuma assurance gyompa nti nze mba safe wansi w'obukulembeze bw'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni assurance gyompa sooka otubuulire era otumenyere ku bantu bameka abafudde obutwa mu ggwanga omu ku omu oba mutabani we yagenda okusooka okufa obutwa reference eno gy'onompa ey'abantu abafudde obutwa mu ggwanga egenda kundeetera obusaasizi obungi gy'oli n'eri omwana wo nti mukama amusaasire kubanga mu butuufu Uganda obutwa kisuse n'ekyo ŋŋamba kipya nnyo nze sikiwulirangako onsaasire baaba nze sikiwulirangako nti omuntu asobola okufa obutwa mu ggwanga abantu bafa biragalalagala abantu bafa bukumbi mbu omukazi yamukubye akakumbi ku mutwe baani ono Major General James Kazini 2029 ne 2015 General Nyakairima yafa biragalalagala Uganda temuliimu butwa era Uganda tetuyina muba muwa butwa tuli sefu nnyo wansi w'obukulembeze bwa Museveni ate oŋŋamba otya nti ggwe omuntu omukuukutivu bw'otyo munda mu NRM omwana wo baamuwadde obutwa ng'ani yabumuwadde ng'era akulanga bakuyegwera ng'akulanga kubeera muddu awulira ng'akulanga kubeera mukulembeze mulungi ng'akulanga kutambuza njiri ya NRM bwe babanze teri asobola kumpa butwa nga kanso wa mmeri teri yali asobola kumuwa butwa n'abalala bonna abafudde obutwa baserena ne baana nga tewaliiwo yali asobola kubawa butwa omwana wo ye ani ayo aba yamuwadde obutwa era asobola okumuwa obutwa ani aba yabumuwadde ng'ani ayinza okuwa omwana wo obutwa ani oyo atamutya ani ayinza omumuyimiriramu omwana wo aliira wa omwana wo anywera wa omwana wo atambulira wa then tulyoke tukkirize nti baamuwadde obutwa omwana ali protected bwatyo bwansi wa system ennungi ng'obutwa bwamuyiseewa ng'obutwa bwamuyiseewa emmundu zaabaddewa influence yabaddewa obuyinza bwabaddewa ng'ani atatya mwana oyo era tukkirize nti omwana oyo ye baamuwadde obutwa nga wammeri gwe bataabuwa ono gwe baabuwadde ezo ntalo za byabufuzi omwana wo either ng'akozesa ebiragalalagala nga Serena ne banda bye yafa okujjako ng'omwana wo akozesa ebiragalalagala nga Serena ne banda bye yafa otherwise toyina gw'ogenda kakasa nti omwana wo bamuwadde obutwa ate ng'oli mu kutukunga tukuume gavumenti to protecting the gains nga gwe gaini y'enkulu oli mu tulaajanira mu baagiwadde obutwa tuli basawo tuli basaidi tuli badetective obitugamba tukole ki bwe kitabanga kyakusaasira mwana okumuyiira bululu obitugamba tukole ki tukuyambe tutya era tukolere tutya obo bonna bukodyo bwakusobola kuwangula kifo ekyo mutabani wo kye yeesimbyemu kuba MP kubanga abaffe eno mugamba baseketera gavumenti babeera beenoonyeza byabwe just bannakigwanyizi oli nnakigwanyizi mutabani wo yanywedde ebiragalalagala Kaputeni Mike Mukulu oli nnakigwanyizi mutabani we yanywedde ebiragalalagala teri yamuwadde butwa ebiragalalagala ebyatta Serena ne banda bye byabadde bissa omwana wo
ebiragalalagala bye mulangira nti Kalungi yabiwa Serena ne banda ne mutabani wo yabadde ne girlfriend wo bamukyala we n'amuwa ebiragalalagala bakozesa ebiragalalagala ekiro gye batambulira ne bamuhoozi bakozesa ebiragalalagala teri yawadde mwana wo butwa nyini gwe bw'ofiirwa oyagala tukaabe ffe bwe tufiirwa oyagala oseke mutabani wo akozesa ebiragalalagala teri yamuwadde butwa akozesa ebiragalalagala teri yamuwadde butwa. Shame on you. Nga gwe mukulembeze wa NRM mu kitundu ekyo ng'okyalina okuleeta omwana e Kampala bamujjanjabe. Ng'okyalina okuleeta omwana e Kampala bamujjanjabe lwaki mu kitundu ekyo ky'okulembera tolakuba n'okufunayo eddwaliro gwe nga ne bw'olwala oba ne lw'olwaza tekikwetaagisa kukuleeta Kampala. Dr. Apollo Milton Obote baamukuba essasi ne limubongola amannyo ku Lugogo bypass baamuddusa bamutwala Mulago kubanga yali yagulirayo eddagala. Naye gwe n'olwaza n'ojja omwana mu kitundu ate n'omuleeta e Kampala mbw ajjanjabwe ng'ate gwe mukulembeze w'ekitundu oba okulembera biki. Abaana bwe baba tebasobola kufunira bujjanjabi mu kitundu gye bazaalibwa era ky'okulembera mbuulira kyanjawulo ki ky'oyinza okutwalira abantu abo. Abantu baabwe tebasomera eyo. Abantu baabwe tebajjanjabirwa eyo. Kyokka ate kyannaku bwe bafa ne babakwata ne bazzaayo emirambo. Meaning ebitundu mwe mukulembera mwabifuula limbo. Nti balina kubaziikayo buziisi. Ebitundu bye mukulembera mwabifuula limbo. Nti balina kubaziikayo buziisi. Shame on you. Captain Mike Mukula. Omukulembeze mu Eastern Uganda era atuula ku sseeke ya NRM naye ng'abaana bo tebalina kujjanjabirwa mu kitundu ky'okulembera. Mulina baleeta Kampala bwe balema ne mubatwala e Bulaaya. Shame on you. Okulembera ki? Bw'oba tosobola kubasakira ddagala mu ddwaliro. Bw'oba tosobola kubasakira byuma bikola mu ddwaliro. Shame on you. Okulembera ki? Ekintu ekisookerwako buyina kubeera bulamu. Nabagamba abantu babiri abasinga omugaso mu nsi eno. Omusomesa n'omusawo. Omusawo yali badde asinga omusomesa omugaso. Naye ate omusawo yasomesebwa ki? Musomesa.